Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom omukutuzisema kutuusako ensonga zisabasonga. LOP, leader of opposition mu parliament, ono nno nga mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform, avuddeyo n'ategeeza General Felex Kuraigye n'amugamba nti lekeraawo okubeera nga munnange weebuzaabuza ng'omukadde asitamye afukaanaaba, okubeera nga ate ye otugamba mbu kibalama yafulumadde eggwanga Uganda era ali wabweru w'eggwanga nga kyokka jjo ly'abalamu Prime Minister Robin Nanabanja Musa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Robin Nanabanja Musafiri yavayo n'atutegeeza nti gavumenti eyina kibalama n'abagamba nti tumwagala tumulabeko. Ono nno kiddiridde oluvannyuma lw'okugamba nti bo tebawamba bantu wabula bakwate era yino listi efulumye ey'abo abakwatiddwa. Kyokka ng'omwogezi wa poliisi mu ggwanga amanyikiddwa nga Lusoke avuddeyo n'ategeeza nti ebyo byonna ebiriwo kutusibako matugambuzi tuliisa ngofa abantu be tulina tusibye basibe tukutte bakwate mpaawo n'omu gwe twawambye. Bibino bye weetaaga okubeera ate nga omanya. Nzikiriza ngende maaso n'okubanga ate imbikuwa wabula n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu kusaba video eno sooka gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi tukekubulisa kinnoomu ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba muganda wange otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga bw'oba tonnatwegattako koona mu kadaawo okanzigire mu personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ze tukuteerakuyo ennyuvu. Awo wennyini nzikiriza ate tutandikire wano wennyini wuliriza. Anjagala kutangaaza wabadde waliwo okuyitangana kw'ebigambo nti ekiwamba abantu so njagala kiwaako statement so that abantu bategeere abali eyo nti kwanga badde bagamba nti poliisi nga bawayiriza poliisi tewamba. Poliisi ekwata omuntu mu luzungu kye tuyita arrest. Amaanyi egajja mu constitution n'amateeka amalala ag'abantu. So abantu Abannayuganda tebayinza kuwa poliisi powers eza arrest then gwe n'ozifuula kinenge n'ogamba nti eyo si arrest eyo kidnap. Omuntu bwe tumukwata nga police tumutwala ne tumugulirawo file bwe tumala ne tumutwala mu kooti. Abantu be bagamba abanu nti twabawamba so far twakakwata abantu 10 I think ndoza abantu 10 era nga 9 twabatwala mu kooti era waliwo omu we tugenda okutwala mu kooti either today oba enkya. I think waliwo omukyala we tujja okutwala mu kooti. Now bwe tuba tusobodde okutwala omuntu mu kooti gwe amanyi ogajjawo agagamba nti oyo omuntu we tutwadde mu kooti muwambi ali under kidnap. Then oluusi bwe bate bagambye kidnap waliwo abamu b'owulira ku mitimbagano egimu nga bagamba nti kuraki tembayita buyisi. Poliisi eyina eddembe either okujja okukwata obukwasi oba okuyita. Gwe gwazizza omusango si gwatulagira engeri gye tujjamu okukwata oba okukolegana naawe. I think kye tuba tukusaba ennyo just omanyi mu buli muntu yenna mu prime time ye aba n'ebyokwogera bingi era biba binyumira bangi ne waliwo bituuka oluusi nga bamu tebibawoomera. So omukulu Lusoke ye bw'ati bw'agamba nti mpawo n'omu awambibwa wabula bonna bakwatibwa. Then kati kitwebuuza lwaki poliisi bwe bejja okukwata omuntu bajja tebambadde uniforms ne bajjira mu motoka nga tekuli number plates. Ekyo kiba kikolwa ki? Yo teba kidnap oba tebera abduction oba to abductinze muntu.
singa mujjanga bwe mujjira mu motoka zammwe eza bulijjo omuntu ne mumugamba aha nti yambala tugende n'omutwala it's well and good oyo batugamba nti akwatiddwa n'omuntu gwe basanze ku kkubo ng'atambula ne bamuyola ne bamusuula mu motoka ate etteeka lyennyini lye ligamba nti omuntu yenna talina kusukka ssaawa mmeka nga tagenze mu kaguli ka kooti ndowooza alina okumala ku police cell 24 hours talina exceedinga 72 hours nga tannatwalibwa mu kooti twalaba Eddie Mutwe ng'amala ayiyo gye baamuteeka oba mutokya kyembo baki okumala wiiki nnamba nga mpawo n'omu amanyi mayitire g'okuggyako tulaga obufaananyi ku social media ng'abakulu abamu babutimba ebyo nabyo mwandizze ne mubiclarify nga n'ogamba nti kino ne kino bwe kiti Lopu Jolo Ssenyonyi atadde musajja mukulu ono ku kikalirira amanyikiddwa nga Felex Kuraigye agambye bw'ati Nabanja told the nation that Chibalama John Bosco who was arrested now this fellow says he is out of the country. General Felex Kuraigye agambye bw'ati mbu it had become a big topic when people were demanding that we produce Chibalama. I can tell you from a reliable source that Chibalama is out of the country. Ani yamufulumya ng'ate mmwe mwagamba mmwe mumuyina ku floor ya parliament Nabanja yayimirira n'agamba government ife tulinaani Chibalama then ono ng'omwogezi w'amagye yagamba Chibalama yafuluma mu ggwanga then where is Chibalama? Such questions Uganda bazeebuuza nga ne Jolo Ssenyonyi Besekezi bw'abuuzizza question yemu eyo. Kaakati njagala nkuwe owulirize nonno nga bamuteeka ku kikaliriro nti mugamba nti temuwamba okay kirungi kati sooka otubuulire Besigye wuliriza. The murder. General, a simple question. Who abducted Besigye? The state arrested Besigye. Arrest? Yes. Did you have an arrest warrant? Okay. Given by who and where? Did you extradite him? Where procedures of abduction are possible, we do. Did you extradite? That's the simple question. Because we have laws that guide us when someone is in a foreign land. And that is the extradition. The state, did you extradite? The state took charge of Besigye wherever he was. And the following day, we even invited the media to see where Besigye was, and he was in our custody. You see, okay. what was is the so manner of arrest? Exactly. That's what I've told you. The manner differs according to circumstances. Circumstances will dictate how a certain security operation is carried out. Kidnap is a manner of arrest. It's not kidnap. It's abduction. None of those. So you use violent means what is it? to take away my liberty. If the circumstances require violence, yes, we employ okay. it. Like you're doing. Afande Kuraigye, yes. Procedurally, how do you arrest? I have told you, the army does not arrest. So when you do it and you aren't authorized, I said when I say we, I'm talking of security agencies. Yes, and security agencies include procedurally. Yes, how arrests the procedures were given to you by police, not me. No. You're part of security. For me, I've told you, we come in when there's a threat to order. The police maintains law and order, and when there is breakdown of order, we are invited to help it create the order and to continue maintaining. Under these circumstances, yes, who is safe? Everyone is safe as long as you follow the law. Because apparently, people are being picked off the streets. Sabo omwami ono bamutadde ku kikaliriro ndowooza owulidde bulungi bamubuuzizza lwaki ye Besigye mwamuwamira mu nsi etalina yammwe kozi bamujja Kenya mwagoberera amateeka agayitibwamu okukwata omuntu mu nsi endala nti tusobola okukozesa engeri yonna ne bweba violence okukwata omuntu kiri kiddayo eri ewalusoke kyayogedde nti gwe totuwa ngeri ki gye tulina kukwata ne bamubuuza procedures ki eziyitibwamu omuntu okubeera nga akwatibwa ate n'agamba yesi wa poliisi okwogera ku ebyo ne bamubuuza lwaki muwamba abantu n'okubeera nga mubakidnappinga n'agamba none of those, we do not abduct or kidnap wabula we arrest
he says we. Then after we bamubuuza ekintu ekiri directly ku ekyo procedures kye zemuyitamu, and we are not police. Police yeri authorized yokola arrests. Kakati lwaki oba we distancinga kukuddamu ebibuuzo bino ng'omaze okukola statement includingamu nti we. Whenever you say we, it means you're included into the statements z'oba oyogedde. But unfortunately bwe bamala omunyiga mu kasenga akamu nga then ye excludinga nga agamba nti fe amagye tetuwamba oba tetusiba bantu, wabula ate walemeredde poliisi wetujjira, ate wabula nti tusobola okukwata obulungi oba mu ngeri yonna eri violent, kisinzira ku state ebaawo. Naye omuntu atali armed ojja otya n'ojja n'emmotoka emu 2 3 4 5 nga ziriko abasirikale ab'ebibomboola magye nga bebaza okukwata omuntu. Eddembe eryo lya poliisi yagibwako dye eddembe n'omulimu gwayo omutuufu ogw'okwata abantu. Nazzi kuno nga poliisi bwe begenda okukwata omukyala, abasajja tebakkirizibwa mukazi yamukwata, naye kati osanga omusajja nga akutta omukazi amusitudde bw'ati. N'ogamba Uganda wano twatuukawo ddi? So ebyo bye bigambo bya musajja wammwe byannyonnyola njagadde nabyo nsobole okubikuwa osobole naawe okubanga ate obimanya. Kankwongere wano video endala oba oli awo naawe ojja kukirowoozaako eyo nno gy'onaaba ogambe nti abanyi Uganda eno etandise okutunyumira. Naye anyway, you take care guys. Wonna we muyita nze nkubuulira ekyo. Kati wuliriza wano bino ebigambo weetaaga obimanya wano. To means of violence is the state. Continue. Unfortunately, in our constitution, it doesn't. I'm sorry to tap in a Okay. bit. Quote me from the law which gives another person the right to have means of violence. No. That's why we have Article Where in the 44 in law our is the constitution. state allowed to be violent? Yes, I would seek for a legal provision that says the state, the Republic of Uganda government has a right Gentlemen, let me tell to you. exercise violence over citizens. Otherwise, we would not be- No. I did not use the word exercise violence. I said the right to means of violence. Number one. Number two, the day the state loses that monopoly, that state is no more. Number three, I believe as well you have gone to school. Realists, philosophers that were, yes, Thomas Hobbes, Plato, who are very quoted in the academia, say nature is brutal, nasty, and it is chaotic. There must be somebody to control it. Two, Hobbes adds that there is a benefit in having somebody in charge of you. Okay. So the state of affairs. I want to here- bring you back. Yeah, before you, where am I? You're being accused of abductions And I'm saying. and kidnapping activists, then bring them later into court. We do not abduct activists because activists in this country are very many. I've just seen down here that referring to him as an activist, and he has not been arrested because of being an activist. We are arresting those that violated the law. We are violating those that disturb other people's peace and serenity. Does the army have the prerogative to arrest? It's actually vested with the police. The army in exceptional circumstances. Exactly. And here, the offenses they are abducting citizens on, they are clearly within the purview of police. And by the way, are you referring to the arrest I've seen with those people in court? Should I comment over? Nebo obo inayo akadde muddeyo musoma amateeka kuba wano wetulaga kigenda kubeera nga kikwetaagisa okuba nga omanye amateeka nnyingo ku nnyingo. Naye ekyo violating amateeka bano abakulu tuzze tubiraba nga bakola ki nga babikola, wabula bo kye bagamba mbu buli muntu wali safe singa abanga agoberera amateeka. Naye in quotation kano nze njagala kakuwanga nze okamanye inti olina okugoberera amateeka naye ng'owagira abantu bali bw'oviirako baana ba maama
bangoberera ku BTN media. Anyway, agambye mbu teri activist si buli omuntu bamukwata bakwata abamenya amateeka. So if you're an activist, nenda laba juice abana bavaya nga bekalakasa Anita Mastigo because bitya nga bamazo mujira waneeno ebyenguzi because bitya bamusanctioninze baba kwata bunane babateeka munda naye nga waliwo kye tuyita peaceful protest. Eri mateeka nno munnange ekikuweebwa ssemateeka awo okwekalakasa ku kiba kitagenze bulungi n'omaliriza abakusibye. Abantu abamu babateeka eyo ne batatwalibwa na makooti naye nga baba balina oku-issue nga kye bayita production warrant abantu bano baleetebwe mu kooti. Abamu bali eyo nga beetaaga funa PP presidential pardon basobole ova mu nkomyo naye nga tebalina misango. Anyway, bwe bityo ebiri. Let's continue praying for our country. You never know. One day, one time. Olekera bwotinga okuzuuka nga jeno omusanga n'omubuuzaako n'omukwata mu ngalo. Habari asubuhi, habari. Ne mweyongerayo nga buli free nnyo nga mweyagalira Uganda efaanana bwetyo. I wish to see that to Uganda. Era gye buli omu gye yeegomba oba ng'alaba. Zedde ne tuli ku BTN media beyond the newsroom obukutu zebakutu ogw'enjawulo mikutu emirala kuba gokuwa ensonga ensengeke nozibola okuba nga ozifuna. Kakati n'abaana bangi babadde bambuuza ku nsonga z'omubaka Lutamaguzi Ssemakula, most especially mu video nga bbiri ze tuzembyeyo okubeera nga tukola naye wabula ensonga z'omubaka Lutamaguzi Ssemakula mumulinde. Eno wiiki tegenda kuggwako nga tazze kubeera nga akola ogenda wali eri mu vetting. Vetting yaba ino nakasekeru weenatuukira ajja kubeera nga ajja mu vetting bamu vetting naye ate tusobole okubanga n'ensonga ze tuziraba naye nga talina buzibu bonna okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze okuva ku gundi ez'enjawulo. Lutamaguzi talina tabu yonna naye waliwo omwana bamuyita Katike, is it Katike? Yes, Katike. Thank you so much for following me. Nambalirwa Joan webale kubeera ng'ogoberera. Then Brenda Natukunda. Thank you so much. Vicky Nakatude. Thank you so much. Y'omu ku abo ababeerawo nga Eva bo babeera nga batugoberera ku Beyond the Newsroom. Mulala bamuyita Rina Bayati, thank you so much. Chambade, Jacqueline, thank you so much. Hadija Nambiru, ndowooza yali Namubiru, something like that. Thank you so much. Juliana Nancha, thank you so much. Alice Akin, thank you so much. Grace Kevin, webale nnyo webalire ddala kungoberera. Ani omulala gwendeka yaawo. Bashir, thank you so much. Frederick Nkwanga, thank you so much. Dr. Love Musa, thank you so much. Chambade Jacqueline namumaliriza dda. Grace Kevin ani abo. Nancha Teddy Namurwa, thank you so much. Hilary Kevin ono ye wa bulijjo. Anyway, n'abalala GS Music, thank you so much for following Beyond the Newsroom, by the way. Omanyi bwentwala yakadde nga kano nembabuuzaako mu ngeri bweti ate kiba kyanjawulo. Waliwo sister Rina aliwa Kata. Yes, Kata. Thank you so much Rina. Oyo twatandika naye very ku stories za muzibe West before nga zingezo zikavaring emubenda. I think it's now close to 1.5 years. Thank you so much and thanks for following us. Keep on. Mwebale nnyo mwebalire ddala okunjagala notugoberera. Tusinkane mu mboozi endala nnyingi zetugenda okuba nga twogerako ate era nga tubaleetera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.